Bobi Wine aletedde abantu ebizibu bingi. Kati mukuru Sseggona naye afuuse ng'abantu abalala batambula bagamba oyo nze namuleeta. Nguye yaleeta Bobi Wine. Mu byaddala nga Sheikh Kiti bwe yayogedde Ssemujju Medad Sseggona, Abedi Bwanika, Michael Mabike, former president candidate Mukaku, wala watachimanyi Mukaku yezimbawo kuba president. Ne Bwanika naye yali yesimba kuba president. Lwaki mmwe kennyini timwegatta nimwenoonyamu omuntu omu n'afuuka munabyabufuzi w'amaanyi batya nimuleeta Bobi Wine? Kubanga mwena muwoza mwe mwamuleeta bali yali atabitegeera. Okitegeera kubanga Medad Sseggona oli mukwano gwa Mpuuga, Mukaku oli mukwano gwa Mpuuga, Kasibante oli mukwano gwa Mpuuga, mwena muli banywanyi. Nkutemere Ssemujju tasobola kwataakinga Mpuuga, Sseggona tataakinga Mpuuga, mukwano gwa Mpuuga, mukwano gwa Ssemujju. Kati kakiriiko ako nga bwe muli Lukwago, Ssemujju Medad Sseggona, Mpuuga, Bwanika, Michael Mabike, Mukaku, nga bw'obamanyi, lwaki timwerondamu omuntu omu nimwezimba nga mmwe nimufuuka ono kyali instead kumuleeta ebiseera ebyo? Muyinza kubuulira ensi lwaki mwamuleeta Sokorodi Nuupu yammwe instead kumalira ensi obudde, kubanga mwe muwoza musambisa abiri. Kati bw'oba wasambisa abiri n'oteeba mu Arsenal ne Man U, kati oli mu tiimu ki bw'oba wali osambisa abiri? Simple mathematics. Otegera ekyo? Kubanga mmwe basiniya kiwulikika kitya ngu Bobi Wine yagobye Mpuuga ate n'ogamba ngu oli wa bitiibwa omaze emyaka 15 mu palamenti, ono amazemu emyaka emeka alyoka akugobe? Simple logic. Ekirala, lwaki timwenoonyamu omuntu nga mmwe abayivu mulyoke muleete ow'endingidi, ow'akagoma? Okitegeere? Let's say nkugereze kati gwe katukiteeke mu hierarchy ey'amagye oba poliisi. Mpuuga katugambe gwe eyakungaanya bane mugende mu nsiko, si kyekyo? Mukaku n'akwegatako, gundi Kasibante n'akwegatako, Medad Sseggona n'akwegatako, Michael Mabike n'akwegatako mu nsiko. Kale nimulwana nimufuna Nuupu, owulira? Kale timunafuna Nuupu, mulwanye kuva 2010 muwangudde olutalo 2016, owulira?
naye defector mu bayekera Mbabazi oba defector mu government je mulwanyisa Mbabazi naja n'abajoyininga nimugamba engeri je tubadde tukube mundu wadde gwo ovudde mu government je tulwanyisa jango tukulire oraje ekiri nimuteronda mukumwe abali mukuba ki ekikopo nogamba jango tukulire nagwa nimusigarawo kubanga Mbabazi yagwa 2016 mwaka akaseera niwaberayo niwaberayo akavubuka kaze aha go natuyamba kusomeka Lwera nikatuke Kampala mwe ba general mwabazi kubye kumara emyaka kati muyingide emyaka 10 mukubye mundu musikeyo mumutuze mu kibuga muwambye nega kati go tukulembera gwe musanze na tete kati gwe mwasange na tete abagobye mu ligi kitegeeza mwali timutegeera you understand mwali timuki kubanga mwe abakuba ekikopo banamateeka muwozeze emisango muli b'amaanyi nayono owendingidi abayingira matya nimumwegatako kamwocha mwambadde bi apron oba toyina kyoyogera otegeera ekyo ani chairman wabagaga kwagarana tunulira groupe kati bagaga kwagarana ani muvubuka mugaga mu kibuga sawa ze natamanyikibwa ani nkamba weke kizampo kimanyi tajja kunyiika Miki maye simu Miki bichi tufane ni bamwegomba ne waga Miki jango joininge ki bagaga kwa nani bagaga kwa agarana ni bajoininga Miki kubanga ali popular akulembere bagaga kwa agarana n'abavubuka bagiyingire osange katugambe kirumira ham n'abagaga barara nabo batekeko bagamba Miki yatugalidde bweru olaba kigata kati kiba kyajja kitabwe kuwa Miki obwa chairman abakulire nimumwane turuzi zonna mwabagaga mwabagezi baroya Bobu Wine atuka kufuka president w'ekibiina mwejo yiningeko ate katogamba nze namuleta uwa mwe nora basemujunga ndagamba cancer mia cancer kambuze anakusayiningira ku baruwa ijotwara mu electoral commission togana na baruwa ya chairman LC1 chogamba akusinga kutegeera imama kusazisa
aina diguli meka